LMTV Uganda program site basonso mulawa ne wokaku LMTV Uganda wofunira tama oli agakwataganide ku ba celebrity bamwe banange bane ali emabega wa kamera mwana mulenzo yatulungi yaolese naku zino bamu atongera mukasukali oshegera yali mukyala ndoza singa buli lunaku ayamba oya atongera mukasukali ne mukala kasukali ke kote kaleta agakwongeramu yoyo Salolence bananga boy tali vagini ate abitematema bamwita the nectar ate abisulayo nawe nobirango solo okubiraba ku screen yoyo bamwita the King Montage King himself oye catch kwasaganya wali ate nga yakisinga mu kintu ekyo nenga banenge mawulire getulina nakolwaleero ate nga tuvudde mu bino ebyo Judith Babirye bayawukanye mu mateeka ne Bawe Sebulime naye ate tata wa Judith Babirye si musanyufu yavudde n'agamba Sebulime byayogera si bituufu byayogera ku mwana wange agamba nti omwana Judith Babirye yayendera mu bufumbo bwawe era omwana si waabwe ekyo n'agamba si kituufu amuli alimba kituufu era amuwaayiriza tasobola kikola era ye ekyabaletedde n'okwawukana ye agamba omwana si wuwe alimba bagende ku musaayi ye bennange ebintu bina byamusaayi bagende ku musaayi kwata olubiri lw'omwana oba ki mugende mwekebere mumanye ekituufu lwaki muddawo ate okulalasa manyi nga womanyi nti abazadde tebaba basanyufu nga abaana si basanyufu so data wa Judith Babirye ali mweyembeera era adifendinga nnyo muwala we kubanga kibenyi muwala we yakuzibwa oshegeera yamukuza eddiini yagiyina n'agamba nange mukyala mulokole n'agamba nedda Sebulime byayogera alekeraawo bw'abanga yasazeewo biki byonna kiwala tugende kiri fayina yalekeraawo okwogera muwala wange kubanga si kituufu n'ekimu byonna byayogera mugwetekako bugwetesi bannange naye kino nibere nsome ku basajja bw'oyawukana n'omukyala ate teweekwasa nti oba kyola kino kyetaaga ne mwawukana mu bulungi ne mulema kwawukana nti ate kino ono jjukira kati zino public figures buli muntu aba alina okumanya kiki ekiguddewo naye kati kuba kweswazaawo kuleeta byama by'omu kisenge ate nojja n'obikuba public kubanga gye mwali mwekwanira ati nga tewabireeta nti nkwana Judith Babirye jjukira yayogeranga Honorable Sebulime yayogeranga n'agamba ze Judith Babirye yankubanga omugongo so omwana si wange tegeeza kyekye balimba kati saawa zino nze simanyi na kumanya oba amaziga g'omukyala ge gawunzizza omusajja ono simanyi yonna gye yagenda Mukama Katonda yagenda mukyala mukulu wabula simanyi naye Judith Babirye kasa mukyala musabi ate mugumu mukyala mugumu kyemmanyiko mugumu ate tayogera nnyoko singa kati yavuddeyo dda naye right now taliiwo tayogera alina okwerwanira entalo Mukama kyovula yabakubira akayimba Uziya buli Uziya yekiise mu maaso ganga afe otegeera kati mwe mwenna boogera ye yabakubira akayimba ka Uziya n'agamba byonna ebyekiise mu maaso ge bife n'abandi mukulu MP Sebulime ekyo ekintu kyokola si kituufu si kirungi kujjayo byama by'omu kisenge n'ojja ate n'obitukuba mu maaso ekyo tekiraga professional bannange ekintu kibi nnyo si kirungi kuswaza mukyala kwana naye singa avaayo n'ayogera ebibyo naawe era obeera ojja kuwulira kubanga oba buli omu teri omuntu ali perfect muntu atuukiridde kiba kitegeeza omwambulako ekitiibwa kye nga ye omukyala ife waneeno munnange ekyo kibi nnyo LMTV Uganda tukivumirira era mwenna abasajja abasuubira okukikola nedda wano tukivumirira ddala nnyo n'amaanyi naye nga yoyo omukyala muyimbi wa gospel Judith Babirye ate nga taata we bambi ali awo yayogerayo gagamba nti munnange omwana wange bye mumwegwetekako nti omwana si wa Sebulime yamwegaana ebyo si bituufu baneemulekeraawo era mukimanye nti si bituufu